recording ebala okay tuchali mpoga police ngeje kwatama abantu nefanana ko bwebityo onako lokulo DJ Nimrod namukama we Innocent na hawe twafunye information tubakwata kwa Friday yamala Saturday Sunday ajob Monday babaleta mu court Innocent na hawe bamwemirira Nimrod nagende kitali ade nali Nimrod bamuziza na hawe bamutadde bamwemiride Nimrod paka kitali Nimrod dichacha na bakoza ba ku Galaxy FM. Yeah, it comes down to anxiety. Nimrod DJ. Okay. Oyinza omunenya oyinza obutamunenya. Lubakwata omuyimbi mu kafyu Nimrod n'abayimbi oyinza obutamunenya. Anxiety bulinga mwengo okuyimba gye bali. Muntu omuganda omwenga mugwadde n'aguyibwa mu kikebe. Ati yagulabeko. Agunywera ayina n'okwoza ekikebe kya Vaseline n'ayiwa mu bbeya nga wamuganda. Nga buli wojja olabawo ekikebe kya Vaseline naye nga buli wovaawo ng'amira. Anxiety ba DJ n'abantu okwagala obbata. However njagala bagamba nti wabula emirimu babagamba January. Era gwagambye olaba ng'ekyo tutakiriwala. Anti segera bo muzeeyi oli ale tubatashye. We look at the bigger picture. So Nimrod will be patient. Sijja gamba nti kyakoze kive. Bantu abadde bakikola mu Kampala wonna bonna nekolula abantu bali byamabaala banywa muki omwenge kansabe nti ajja kudda bamute emirimu gyekigende mu maaso naye ayige abakadde obalabi bamututte yasoose n'awaayo miliyoni ekiro ekyo ne bazigaala n'aleetezi ne bazigaala asooka otuukeyo katoyamulina mulimu ennugu akadubudubu Innocent wabwambira mwaka ki Innocent ni vice president wa mukama wange King Kalisa with due respect vice president wa deputy chairman now association of broadcasters omuntu ngoyo okubeera mu kifo ng'ekyo ekiro anti yobuliiki katwala ayagala omubba ku kifaanzeeko kakiiko yamumaze Obaba ntalo za mabala because we all know ali amabale kambala. Atikane nokujja mu kifo ugabe ya diri ya King Kalisa kunabo. Kati wali umulala kyagala. Enyalo balize ko dateli. Ko debita China okulembera ni katemwe mwamenya amateka ga kafiri. Ate wali wali nembuzi. Yes, wali wali kale kifo. Okay. Njaga tunulie emere